it does not solve the problems of Burundi. We don't accept the coup. We condemn it in the strongest terms possible, and we call upon return to constitutional order in that country. Yes, ntebe w'ekibiina ekitaba amawanga g'obuvanjuba bwa Africa, President Jakaya Kikwete asabye Abarundi bakkakkane emirembe gidde mu ggwanga lyabwe olwo basobole okuteesa ku ngeri gye banaakulaakulanamu. Yo radio y'eggwanga ne radio endala saako n'emikutu gya terefayina egiwerako mu kiseera kino baagijjedda ku mpewo. Go agava mu kibuga Bujumbura galaga nti ekisaawe ky'ennyonyi kimaze okuggalwawo ng'amagye agawagira Pulezidenti Nkurunziza ge gakiri mu mitambo. Wabula yo radio ne TV z'eggwanga we ziri wakyaliwo okulwanagana nga kafungula nkete ava wakati w'amagye agakoze olukwe lw'okumamulako obukulembeze ko n'ago agakkiriza mu bukulembeze bwa Pulezidenti Pierre Nkurunziza. Wabula enjawukana zino mu magye teziri mu mawanga lwa nsonga abo bonna abaduumira enjuyi zombi baggwanga ly'Abahutu. Enjawukana eri ku kya Pulezidenti kumenya endagaano gye yakola ne banne mu mwaka gwa 2005 egamba nti obukulembeze ko n'omukulembeze anaabeeranga n'ebisanja bibiri kyokka byo n'annyuka obukulembeze. General Godefroid Niyombare nga ono yali omuduumizi w'ekitongole ky'abakessi amagye yalagidde okuggala ekisaawe ky'ennyonyi eky'e Bujumbura Airport n'okuggala ensalo zonna ez'eggwanga eryo. Kiteeberezebwa nti enteesaganya ezibadde wakati w'ebiwayi ebiri mu kulwanagana mu magye kugudde butaka era nga kakati olutalo lwolekedde okunyinyitira. Kino kitisizzatiisizza nnyo bannansi eno era nga batya nti bayinza okuddayo mu dduka eyali mu ggwanga eryo okumala ddala emyaka 13 okutuuka mu mwaka gwa 2006.